Omugole Baby Gloria muyina maaso awo mu katambi nga bamutwala abantu wamma bo tebeewummuza ogenda kuba ng'obifuna maaso awo. Diana Nabatanzi ne Florence Nampijja wamma nabo abantu tebabali bulungi era nga wogenda okubifuna maaso awo. Madamu Tisha naye muyina ng'ate anyumya olugendo lwe ne Papa Francis kw'otadde Sheeka eyalabikidde mu katambi wamma ng'ayogera ebigambo ebitaasanyusiza abantu. Finally avuddeyo ate wamma n'atangaaza byonna ebyaliwo. Mugamba mutya, mwasibye mutya bantu bange? Kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka. Oyagala kufuna butuuze bweru, business nga tezitambula bulungi, oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe buli ky'oteekako engalo mukwano tekigenda, mukubireko agenda kuba ng'ate akusomera edduwa. Era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nga nabo bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna. Bakubireko munnange owone ebyo ebirwadde ebikusumbuwa ebikuluma nga tebiwona okiwulidde ekintu ekyo. Munnange sigenda kulwisa nkutandise n'omwami ono gw'olaba. Munnange baazadde omwana ne mukyala we naye munnange omwami ennyaniriza gy'ayanirizaamu omwana amazima gali nti etiisa. Ebigambo byayogedde sigenda kubanga mbibaddiramu wabula akatambi nkayina mu maaso wano ye agamba nti mukoowu baawungawunga dda. Kati bannange bingi omwami byayogedde kampatereka akatambi namwe mwewulirireko. Naye sigenda kutuuma linnya wadde erimu bwe riti bw'oliba okuze ne bakubuuza lwaki ddala teyakutuuma linnya ng'obagamba nti ku mulembe we nnazaalibwa bakitaffe baali babafuze nnyo nga bamalako n'ebigambo byonna. Nagenda okutuuka mu nsi nga taata talina kigambo kyalina mu mutwe nga talina na linnya naye nga nkwagala. Babazadde b'ennaku zino bakoowu bazibu. Naye nga munnange nno ekintu ky'ogamba omwana wadde muto aba tategeera naye omwana aba malayika okitegeera. Oyinza okubyogera awo ng'asaaga ate omwana ye munnange nekingiye ddala mu bwongo bwe kubanga abaana abato tebeerabira. Nange wempulira bagamba mwe abaana bato munnange teerabira oyinza omukola ekintu kati yuno taata mulamba ali ku mwana ati munnange guno omulembe twazaalibwa tukooye nga n'okwogera tukyalina bye twogera twawungawunga dda ssebo naye yeevumidde. Kale ebyo nga tubitadde ku bbali munnange nkuvuze butereevu ewa Gloria anti bamutandiseeko dda omwana obugumba manyi munaye egomesi ye yamusiseeyo bulungi muno mu kifuba kati oba olaba bulungi nnyo obulago kwegamba kale amagumba gagenze ne gava era Gloria bulijjo amagumba munnange galabika ne waba ng'ayambadde engoye ze. Kati baatandise dde okutokomoka omugambo omwana omuto kiki ekimukoza alaba yina amagumba gabula na kufumita bantu lelele. Kale katulabe ne naye era munnange Mukama atuyambe tugalabye bukyali nga tinaba kugenda wa mwami katulabe omusajja anaatwala obuvunaanyizibwa anaasobola okubikka ago amagumba. Pannange lwaki mwogeranya akatambi kayina mu maaso wano nga waliwo omukyala asinziddemu ebyo ebigambo by'owulira njogedde ng'abiwereekereza omugole Baby Gloria abangi gwe baatuumye Old Gloria naye yabagamba ne waba ng'afumbiddwa era musigale nga muyita Baby Gloria ag'omu kifuba. Tumwe apa enyumira ennaku zino apa eriko content gwe nzize ku defending amagumba ga Baby Gloria ge mwagambye amagumba ago by the bagayita collar bones. Amagumba ago galagira ddala omukyala omulungi. Akakyala ne bwe kabanga kanene obanga katonotono omukyala yenna ajjudde obulungi olina okubeera ne ku magumba ago agawula ekifuba. Amagumba sayina eraga nti ono omukazi ye waddala. Eyo gye mubeereyo ne mwetikka bimugaba simanyi omukazi owamugaba simanyi yawooma simanyi biki. Omukazi ayina gana amagumba go kati muli kumpunga generations tulaga agago genda ku video zange amagumba nga tewali mukazi mulungi nga tagayina. Kyekiragira ddala nti oli mulungi ne bw'okogga otya ne bw'okola otya. Era mmwe bakazi mmwe abali eyo abalya mbu mmwe mujjula ebifuba n'olya emmere n'ozimba n'oba kwega n'obanga aga nti
bakuliisa mmere essaawa yonna bakutwala ku bbuca kusala bakuggyemu kiro eziwera era mmwe musinga okuvuma ono omwana kuno omwana yanyumya nnyo mugomesi kaayawudde bulungi obulago bwayawudde n'ekifuba okay nokkira wansi ka westi nolabedde nti baby Gloria kafiga keeko mwana muto yakafumbirwa mwagala afumbirwe ng'ekifuba kijjudde tunaamanya ddi nti omusajja yamulabirira enjawulo ekenda kubeera luddawa ono omwana tannakola kiri awo tugane nti baby Gloria obaoliawo ayinamu akasente ke ng'omuntu ebyo mu bigambo effe bajjene abalinamu kasente banejjene banenkolabika byennaku zino ng'okola bwoti okitegeera ono mwana muto abadde abeera nawa maama we what do you expect yakagwa mu mukwano n'omusajja Gloria agenda kuzaala akyuke mujja kukiraba ate Gloria baswaze tokyuka obeere ng'oli kapote omanyi abeegomba sayizi ya Gloria mbabuuza mwali mwagala agejje afune agasavusavu mu kifuba for what muyinayo bbuca gye musuubira okutwala Gloria mu musalemu ebitundutundu mutandika okupima ennyama ba big pig okajenindi kinene nange ate ni mukuvuma abanene naye nedda mugyewo akajanja ebyabeeranga byadda nnyo mwana agenda okufumbirwa maama ne bakutereka actually waffe bakutereka mu nnyumba emyezi oba n'ebiri n'esatu n'okusingawo n'onywa amata amabisi ge baakakama agooca agafudde mbogejje n'ogenda okufuluma nga tolina nagaseka mu kidaala nga pressure zikkuba buli ddakiika okukyusa olugoye omala essaawa 3 ng'okyusa olugoye n'omukologoto gunyumirwa because oli kinene nnyo wenna oweekeera obanga eyadduse alaye Ggulo sikudifendinze ka maama maama Ggulo Nazal tukulinze kuba twagala otunyumize nti ebifaananyi waliyo eyabikasuseeyo byayesindise. I can't wait, I really can't. Tweyongera okuyozayoza baby Gloria. By the way, this is really big. It is a milestone. I mean, marriage. I think last year we had a discussion that we just left unfinished. Abantu nga babuuza nti is marriage an achievement? I don't know. Whatever it is, baby Gloria. Awo no we tutuuse bantu bange wadde mugole baby Gloria abaana bamuyita Olodi Gloria nage kale bantu mwe munoonye entalo bamutandiseeko dda mwata amagumba mannange kiki ekimukoza omwana omuto atidde bufumbo simanyi biki ne bannange bantu mwe munange nno tebakomye okwo kusabula Gloria yekka ongamba ono omugole batwaliddemu ne Florence Nampija Diana Nabatanzi bakatengera omwana omuto abasooka atya okufumbirwa mwe muli awo bakazi bakulu biki lele bannange mwana abagamye nti n'obufumbo bwakwesooka bwesoosi woyagala okufumbirwa ng'ofumbirwa oba tunaba kutuusa kufumbirwa nga wulya tokyagala mutima gye atofumbirwa guyinza ogenda nti olwokuba guno naafumbiddwa kati olwokuba nti no Gloria afumbiddwa mugambe ya Nampija naye afumbirwe Diana afumbirwe nedda tebaagala weba naayagala bajja kufumbirwa kubanga bonna baatugamba tebali singo balina abaami baabwe naye maama mwe bashosho in-laws mwagala kufumbiza baana b'abandi ku mpaka kale nabo baganye kubanga jjukira emabega ku bantu tugamba munange abali singo bangi era nga tutwaliramu ne mwana muwala ono Happy Powers eyali akolera ku BBS Telefina n'avaayo nadda eno ku Sanyuka TV munnange ono no apepeya na Julio no waba bito sijukira Mr. wa Diana Nabatanzi imbu ukigambibwa ono Bob Lash weddoboze dene ayimba munga wizo ayina omukyala ye yawasa mu mufumbo tanoonya kati munnange bana babiri tugamba atuno omwana mulezi Julio wani so kumbe munnange bali bulala ne Happy Powers nenga jukira Julio awo mwaka gwa 2024 yazaala yawo baby girl nga kirungi kinyirira bitekitegesa ina abakazi babiri kubanga ye Happy Power yagambi wano we yakutte tagenda kuta ali ku kituufu okiwulidde munnange bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga mu lukuŋŋaana lwa leero ebigambo bino byayogedde abisimbuliza mu Bayibuli bannange si bigambo byange wabula akatambi kalina maaso wano ngenda kubanga nkakuteerako naawe ate osobola omwerabirako. Era nudde mbagamba
nti Yesu nze ndaba yalina yakola ebintu bina wano ku nsi. Ekisooka yabuulira enjiri, preach the gospel. That was one. Ekyokubiri yawonya abalwadde. Kubanga ebyo byonna si byakwogera, biwandiike byonna ebyo. Yawonya abalwadde. Ekyokusatu yaliisa abali enjala. He fed the hungry. Ekyokuna Yesu kenyini yakolanga mu bajiro lya Yosefu. He himself worked. So when I hear Muhanguzi saying that he's working, you are now in the Odium Charity cha Yesu kati olumu kisinde cha Yesu. So ensonga ezo kati awakasigaddeyo agenjagala abakulu b'amadini bajje banyambemu kekali akokunkuba ku ddyo. Omukulembeze w'eggwanga bw'atyo munnanga ate asazeewo olukuŋŋaana lwa leero kwegamba buli kigambo kyonna ky'ayogera akijje mu Bayibuli era atambudde na byawandiikibwa tewali muzannyo. Ne munnange ayagala nnyo Mukama kuba kiba kizibu okwogera ekintu kyonna n'ayogera n'avaawo nga tayogedde ku Mukama okiwulira. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya gange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munnange bwe tweyongerayo ne Madamu Teacher muyina mu maaso wano ng'ate atunyumiza olugendo lwe yasisinkana Papa Francis nti munnange kyali awo baddiyale kyali kikambwe ngenda kubanga mbateerako akatambi mu maaso wano era ye naye avuddeyo naawe ndowooza ye nti lwaki omutukuvu Papa Francis yeeyagadde bamwawule ku bapapa banne bamuziike naate ewali Mama Maria. Ngenda kubanga mbateerako namwe musobole okumwewulirirako then tweyongereyo n'agaleero. Olaba ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo kyekifaananyi kye bankuba olunaku lwe nasooka okugenda okusinkana Paapa. Bwe tugenda tuba bangi, nkubulire tuba bangi. Towulira nti nno Uganda evuddeyo 8 wawa naye w'omalirako ensi yonna tuba tufuuse bangi nnyo. Naye Paapa awaayo olunaku n'atusinkana ffenna buli omu n'amuwaayo lwadde eddakiika ne bwe ziba 2 bwe ziti nga buli omu amulaba yekka. Buli omu amukwatako mu bugalo yekka. Naye kyanneewuunyisa omutuuka mu maaso ge aba akumanya erinnya lyo era lyakuyita. Aba amanyi erinnya lyo era lyakuyita. Waliwo enteekateeka ya njawulo. Ekyo nga kya Bwakatonda nnyo. Waliwo enteekateeka ya njawulo nti w'ogenda omutuukira mu maaso amanyirawo nti oyo Nambooze Betty era akuyita linnya lyo. Kale bwe natuuka Paapa mu maaso lwasooka ne of course ekitiibwa ne kimpitirako ngende nfukamire nampa omukono nti tofukamira nze siri Katonda. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Tofukamira nze siri Katonda. Nga Paapa yayogera ekyo. Kugamba ye nga tayagala nnyo kumukungiriza. Abadde tayagala nnyo. Twagala tusomesa protest vote kyekindeese wano olwaleero naye tukyalinda kuba naffe ate nga bwe mbabuulira olunaku lwe nasooka okukwata ku Paapa mu ngalo. Olunaku lwe nasooka okugenda e Vatikaani. Tayagala kungubagira wamu n'Abakatuliki. Obulwadde buno bunkoze bubi bumpisizzaako emyaka mingi nga sigenda Vatikaani. Naye kasita nagenda ate era Mukama ng'atuwadde obulamu tujja kwongera tugende. Naye simanyi oba ne Paapa anaddawo naye anaatukola bw'atyo. Ono abadde atuukirikika.
bannaffe abamu babadde bagenda n'abaami baabwe bakyala baabwe abaana baabwe ningeri abawa omukisa n'abakwatako mu ngalo abaana bato n'abakwatako mu mutwe. So olwaleero kyemuva mulaba nti mu background awo ntaddemu ekifaananyi ekyo si photoshop baaba nze nnyini nambooze wammwe nga Vatican kubanga ndi memba wa lukiiko lwe bayita International Catholic Legislators Network. Kati paapa olwaleero awumuziddwa ye paapa asoose nga ye yeesabidde yekka okwewanula mu bitiibwa by'okuziikibwa e Vatican awaziikibwa omutukuvu Petero. Ye n'aga nti nze munjijeewo muntwale eri mu nziika eri ebweru mu lubiri lwa Namasole Mama Maria nga bagira Maria's Majole kuba yayagalanga nnyo Maria. Abadde ayagala nnyo Maria naye yagamba nti osanga bwe banaamuziika mu lubiri lwa Maria abakristu ffenna mu nsi kinaatugwanira ne tuddamu ne tujjukira ekitiibwa obukkakkamu okwewaayo kwa Bikira Maria. Yagambye I want to bring focus to bwatyo Madamu Tisha naye bwavuddeyo okuwa endowooza ye nti lwaki omutukuvu Papa Francis yayagadde bamuziika okumpi ne Mother Mary. Kino kijja kusikiriza nnyo abantu n'abaali batayagala Mama Maria olw'okubanga abadde baagala omutukuvu ono kijja basikiriza ate okuddamu okufuna omukwano gwa Mother Mary. Ndowooza mukitegedde bulungi mu mwena abadde bagamba ate ye lwaki bamuziise eno ku bapapa banne. Munnange bwe tweyongerayo ab'ekibiina kya Nuupu bavuddeyo munnange okwemulugunya olw'abasheeka ate ennaku zino abaatabuse obubi ennyo nga bakuba ekibiina kya Nuupu okwagala okukissa wansi ate nga bayimiriza kino ekibiina ekirala. Bagamba nti mabegakaawo baali balokole nga be babavuma nga babasubbula wamma okubamazaako emirembe naye ennaku zino abalokole baasirika ate kati basiraamu be baasituse ennaku zino babaliwuli oluvannyuma lw'akatandika sheeka okutambula ennaku zino ku mitimbagano nga alaganga nti ye ennaku zino bakozesa nnyo abasiraamu ate abakatuliki bo bali ku mulamwa 100%. Waliwo byengattagattaawo ansa ne zimbula. Lwaki abasiraamu be bakozesezza ennyo oba lwakuba babatya nnyo? Kati bafuba okulaba nga at least bateekawo eyo division ey'obusiraamu n'enkyukakyuka. Bakiteeka mu bantu bakiteeka mu basiraamu kubanga bakimanyi omusiraamu bw'asalawo aba asazeewo. Yensonga lwaki ennaku zino bakozesa nnyo abasiraamu n'obawulira nga bafubutukamu ebigambo ddala kituufu nga bifaanagana ebituufu naye ng'ate bikyamu nnyo. Kati nalabye ono Seeka naye bazze ne bamwogeza emabegakawo yali akaaba ng'ayogera ku gavumenti kutta bantu. Kati ate essaawa zino atugamba nti ate Museveni afuga ebbanga lyonna naye mbigattagatta nga sibitegeera naye ng'era abaana bo bamugaayizza dda bwino ye bamuggyeyo mbu yagogombola maama wo obumuli bwe yagogombola mukadde amawulire bwe gali era gamwogerako ne bagulirira. Kati Museveni alina enkola bw'amanya nti olina ekibi kye wakola awo aba amaze okweddiza ne bw'atakusasula ssente buli kyokola ogenda kikolera mu feva ze. Ekyo kyemmanyi nti abantu abo balina ebibagoba. Abantu abo b'owulira bataswala ng'ajja mu kamera n'ataswala n'ayogera ebyekisiru waliwo ebiri behind ng'ate byo bye bwe bivaayo aswala nnyo n'omusanga ng'agamba waakiri ntoba na kino dani okuggyayo kiri. Gwe tunuulira bakamiliyoni batatta dda abantu egavumenti ebayinako obuntu ewooviirayo bwoti nga bwino bamuggyayo ate bwino bamuggyayo nga n'okukwata bakukwata. Ati buyo yafulugira mu mawulire nga yagogombolamu ngeri gy'osibira ku maama wo. Ate Seeka gwe watusukkako naye nga njagala mukitegeere nti bino si bya busiraamu. Bino si bya basiraamu. Bino by'abantu abalina ebigendererwa byabwe nga beerimbika mu busiraamu. Ekyo tokyerabiranga.
awo nno we tuli bantu bange nti abalokole ennaku zino baasirisaamu wabula ate kati basiraamu be baayimuse munnange emabegako awo sheekh ono waliwo akatambi akabadde katambula ku social media nkale nga alaganga nti awagira ekibiina kya NRM nti era Museveni yaafuga etamuyinaako buzibu ng'alaganga nti afuze obulungi kati kino nno kyanyiza abaana ba Nuupu ne bamuvuma ne bamusabula nga bw'obategeera omanyi bo batandikirawo munnange so oba owuliriza emboozi eno gye yava munnange tebikwatagana na bintu bino ate byabadde bamuvumira kuba oli yakwata akatambi n'asalamu akantu akatono ennyo akavumiza omusajja ono Sheeka munnange avuddeyo n'agamba nti mwe wenna abakola ekikolwa kino ky'okusalamu obutambi mukikomeze ddala. Abantu bavuma kuvuma nze si ye solution okunvuma olaba naye Allah bamuvuma n'ennabbi naye ekikulu kya byonna tegeera point yabadde ki teweesigamira kwena editing kubanga abantu saagala balowooze nti nze saagala nkyukakyuka nange enkyukakyuka njagala ensi omuli enguudo njagala ensi amalwaliro nga galimu eki eddagala nange njagala okulaba ku kyenji teri atakyagala ekyo naddala nga alumirirwa alaba naye atereka gwe kwesigamira ku editing nze bwonvuma alhamdulillah nfuna empeera era ebirungi Allah abimpa kuba nze sina gwegenda kuvuma ate saagala kuwa mulabe mwaganya fe tuli mu tageti kalale bwe naddaawo nnyombe nange nsitule olutalo nzizeeyo olwo omulabe muwadde chance batuuke okunkuba obujulizi bukole ki bageye nti ate banne be bakoze ki kati saagala bannange ate babateekeko kikolobero nti be banzise njagala omulabe wange asigale nga ye muki ye mulabe wange kati saagala kuwa chance mulabe taisiina nze gwenja kuvuma naye nange ekyenjezi njagala enguudo ennungi mu nsi yange njagala amasomero amalungi njagala enguudo njagala amalwaliro omuli eki eddagala era nange njagala ndabe ku nkulaakulana y'ensi naye kati anvuma asooka atunuulira ono eyakoze editing yabadde aloonya ki eyo emesegi yange enkulu eri mu mesegi kuba omuntu atwala examples n'azitwalanga ki eyo mesegi yali yakuzuukusa abantu bazuukuke bave mu bigambo ebitazimba nsi bazuukuke wake up message baleme kudda mu bitayamba kuba pulezidenti bwe lwalengera ebitayamba bantu ng'abatwalira ku ki ku mbeera eyo nga ye afuga kubanga amaze okubakyusa obuki wano abaafuga Zaire kasita baabatega music ne batandika okuzina lingala bapulezidenti bo ne bakola ki ne bafuga nga bano babatadde mu masanyu kati message yange yali ya wake up bantu bazuukuke bave ku Eddy Kenzo ne Nyamutooro batunulire ebizimbe ensi kwe kubaga nti pulezidenti bw'alengera ebyo ng'aseka kivula bajja kutufuga ateekewo n'omuki kubanga abantu beebase abalaba bali mbirala so si kuwagira pulezidenti nti sebofuga paka lwonoofu nze namuleeta nze mmuteeka ku ntebe si nze mmuteekako kati saagala kuwa mulabe kyansi ate atukozese tusigale nga tetukoze eki naye abantu abakola editing ebyo bibonerezo n'abavuma alhamdulillah tewali mutawaana ffenna tugenda mu maaso gani maaso ga Allah bwonvuma nvumira bwerere nabbi yatusuubiza empeera nti wama mulima abdin teriyo muddu gwe balyazaamaanya fasabara alaiha n'agumiikiriza ku buki ku bulyazaamaanyi olwo illa zaadahu llahu alaihi izza Allah amwongera kiki kitiibwa nze sirina gwenja kuvuma wabula buli ayogera n'ayogera kiri n'ayingizaamu mmange ne gwatamanyi gyali oba ali mu ttaka oba ali ku nsi n'amuteekako ekikolobero ekinene kati abantu tumanye nti omuntu basobola omwogeza byatakoze eki oli n'amusazisaamu akantu n'akateekayo ebyo tubyegendereze